Okay, omulabi wa Next Edition TV natera nkwanirizaako ku mukutu guno ogusinga okwagalibwa abantu abangi yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ogenda mu maaso n'okubanga otulaba mikono gyaffe abawangalira mawanga ga America, mawanga nga South Korea, North Korea, abali mu Italy, abali e China, abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali mu Dubai, abali mu Italy, mikono gyaffe abali wanene mu Cameroon ne South Africa, bakyalibanga abawangalira wano e Rwanda, nyongera okubeebazaako ne mbaga mukola kya bbeeyi nnyo. Bwe tukomoka wano munda mu ggwanga erya Uganda, nja kubuuzaako bakyalibanga abawangalira mu bitundu eby'emubende. Oli Kyegegwa, oli Kyankwanzi, oli mu Kiruhura, oli Bukomansimbi, oli mu East, eri mu Busoga, mu Yigangalira, Pakwach, n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga, n'ab'e Kampala Wakiso nga sibeerabidde. Wabula nkujjukizaako tukuweereza tusinzira mu kibuga ekikulu Kampala ekikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Musseven. Ono okuva mu 86 nga yakyagenda mu maaso n'okubanga akulembera ensi eno. Awatali kuluisa yadde kigambo n'ekimu kutute mu ggwanga lya United States of America. Likulemberwa President Joe Biden namukadde ono agambibwa okubeera omukambwe naddala ku nsonga ezekuusa ku bisiyaga amaliridde okuteekamu ssente zonna n'ebanywanyi baayo okulabika nga bafandinga oba nga baplantinga ebikolwa eby'ebisiyaga mu ssemazinga owa Africa. Jukira mu Uganda Africa eno gye twogerako nazzi kuno abasinga baali bagiyita Dark Continent, abazungu nga kye bajje bagende mu maaso n'okubanga tebannategeera biki ebiri mu Africa bagiyitanga ensi ey'ekizikiza oba Dark Continent. Not until lwe bagenda mu maaso n'okubanga batandika okujja mpola mpola ne bazuula nti eno waliyoko abantu abawangalirayo era nabwe gutyo negenda mu maaso n'okubanga abantu bavumbula ebyobugagga ebyalimu ne batandika okubanga bajja abazungu bangi. Batandika okwefunza buli ggwanga ne batandika okulifugaza n'okulifuga anti olwo nga bamaze okuzuulayo k'ebimu ku byaliyo ebirungi oba ebibala ebyali bifumbekedde mu ssemazingo wa Africa. Abaddugavu batandika okubanga balabuka ne baga nti naye bano abasajja abatali bakala yaffe banoonya ki kuno okwaboobwe. Nabwe ekyo batandika okubanga beerwanako okakkana nga abazungu bafugaziza ne babagobera eyo. N'okutuusa olunaku lwayo newankwadde nga abazungu bava mu Africa, amaddu n'okwagala Africa kukyali kungi olwa environment abasinga gye bagamba nti eri conducive love for adventure n'abakola history n'abakola European history abakola nationalism byonna bwe mbanga wakola history kyenjogerako ogenda mu maaso n'okubanga okitegeera bulungi nnyo. Kakati njagala kutegeezako gwe Munnayuganda bakoze byonna ebisoboka okulabika nga bafugaza omuddugavu alabika akalubye, baleese buli nkola yonna esoboka omuddugavu akalubye. Bagamba tugenda kukola tyokulabika nga tukendeza ku muddugavu engeri y'okuzaalamu. Baleese enkola yonna ya family planning, baleese buli stakes byonna buli mbeera ne baleetawo n'embeera esobosesa okubanga basomesa omuddugavu okumulaga ekiri mu kuzaalazaala. Omuddugavu agaanyi batuula akabinja akabanyiddwa nga Mafiorism Group nzeri erinnya lingendo kawa. Nakugamba nti mu nsi zino mulimu kye twandise Mafiorism Group. Mafiorism Group ke kabinja k'abantu ababiri abasatu oba abataano wabula ng'ensi kweyimiridde. Nagamba nti wano mu Uganda osobola okulonda president aliko ye President Musseven naye gwe munnansi kali akabinja singa tekasalawo oyinza president wayinza obutagendako newankubadde ng'obadde omuwadde akalulu. Kana akabinja kenjogerako njagala kutegeeza gwe Munnayuganda ngobera ku Next Edition TV kagamba tugenda kukola tutya kaleeta kye twandiyise ebisiyaga. Ebisiyaga byongedde okubanga bisaasaana mu Africa ku speed esinga ddala okubeera ey'amaanyi naye ng'ekisinga okweraliikiriza n'ekyebuuzibwa bano ekigendererwa kyabwe kyekiriwa. Nja kutemera nkubuulire lwaki bano abasajja bamalirivu ne ssente zonna okuziteekawo oba ensi eggwawo buli muntu adde ku kisiyaga. Ekisiyaga kye twogerako nti omusajja olina kuwasa musajja munno, omukazi n'owasa mukazi munno. Naye nga jjukira si gwe mulundi ogusoose wabula olwa tekinologi ayongedde okubeera bit advanced n'abantu okulabuka ennyo n'ebintu bingi nnyo okwongera okubanga bizibukirwa amaaso eri abantu. Abazungu bagamba tulina okukifandinga n'okukiteekamu ssente zonna ezisoboka twali twafiirwa dda. Eno y'engeri yokka gye tuyinza okunafuyamuko omuddugavu. Lwaki nkyesibyeko oli mutayinza okwebaza naga nti kasiri mukyogamba mu nsi z'abazungu bo tebabirya. Mu America erikulemberwa Joe Biden nagambye nti mulimu amasaza almost agasoba 20 ngenda kujja mu video enebe eddako nkumenyera amasaza sofa agawakanyiza ebisiyaga mu nsi ya America ne gayisa n'amateeka amakakkali nga gagamba nti singa gakwata ng'oli ekisiyaga amazima gakatuna mu ggulu ogenda kalabba n'agamu gataddewo n'okuttibwa. Mu nsi ezimu ez'abazungu zigamba tetugenda kukkiriza. Wano wano confusion eriwo nti buli muntu yenna alowooza omuzungu y'omu. Nedda, tulinawo ko abazungu abava mu Asia, tulinawo ko abazungu batwandise abawalabu abava mu Middle East, tulinawo ko abava mu Europe, abava mu Australia, zonna continents.
kyokka nga tulina okukola n'abazungu bakansango abazaaliddwa mu Africa nga bakkiririza mu kye twandise nature mu butonde bwonna bwonna ne environment ya Africa ng'era buli kimu ekigenda mu maaso n'okuba nga kikolebwa wano mu Africa abazungu bano bakikkiririzaamu era nga tebakkiririza mu bye bagenda mu maaso nakubanga bakola bannaabwe abawangalira mu ziri ensi endala. Kakati tusanze olutalo ssematalo olugenda mu maaso n'okuba nga ate lufuuse ensonga. Abava mu ssemazinga wa Asia nkugambye bwe twogera ku basajja abava mu Asia waliwo kye twandise abava mu West ne mu East. Kati mu East osangayo ko abasajja abava mu Asia omuli omu Russia, osangayo ko mu China, osanga mu North Korea, mu South Korea n'abalala bangi nnyo. Kyokka tulina amawanga agava mu Middle East mu Uganda gwagera maaso n'okubanga ongoberera. Tulina ko mu Arabia bwe twogera ku Pakistan, mu Bangladesh, twogera mu Afghanistan, twogera ku Iraq, twogera ku Syria omukwano gwange Assad. Kakati n'amawanga amalala mangi nnyo. Kakati gana amawanga gagamba tetukkiririza na mu nkola y'abazungu gye bagenze maaso nakubanga ate baplantinga gye baagala okubanga baplantinga mu nsi. Jjukira nti bonna bazungu gwe omuddugavu olaba ng'abazungu naye waliwo nabo bwe bayita abazungu. Omurasha agamba Omumerika nti ye muzungu era Omumerika alina engeri gy'abamuka Omurasha ng'omuntu omulala, kyokka n'Omuwalabu alaba Omumerika ng'omuzungu era agamba tetugenda kukkiriza. Wano nno ekibuuzo we kijjira ki ekiddako? Africa kubanga continent buli omu gy'alabanga target erimu ebyobugagga, erimu ekyalina ettaka eddene, buli muzungu gy'ayagala okudda oba gy'ayagala okujja. Omurasha agamba tetukukkiriza, Omumerika agamba nze nzikiriza. Kati ki ekyakoleddwa? President Musseven bwe yabadde asayininga etteeka lino eriwakanya Ebisiyaga wabaddewo contradiction wakati w'amawanga gombiriri nga waliwo forces ezimugamba nti owaaye sayininga etteeka, nga waliwo forces ezimugamba geza olisayininge. Force emu bwe yasinze ey'Omurasha President Musseven atendewalibwa okubanga asayininga ku tteeka, Omumerika yayolesa obusungu bwe n'agamba amazima ga Katonda mugulu katukulaga obukambwe bwe tulina. Obuyambi bwonna obadde muva mu nsi ez'enjawulo nga bujja mu kulwanyisa akawuka ka siriimu kuba tumanyi ke kasumbuwa ensi za Africa naddala Uganda tetugenda kuddamu kuzikuwa. Ekyokubiri ba government officials bonna abadde bagenda mu maaso n'okuyingira mu nsi yaffe amazima gakamugu tubaggyeko visa. Awo mukwano gwange kameramaani Maaka n'agamba nti kasiri kyabadde kitya ate katuwuliriza wano awabadde obuzibu okumanya bano abasajja bali so tough batandikidde ku Speaker Parliament Anita Amongi ne bamugamba nti visa ye emyaka 10 tugisazizaamu. Jjukira nti ono si yasoose, waliwo ko visa zibadde bagenda mu maaso n'okubanga bakwatamu nga byekuusa ku bya security. Ku mulundi guno bakulaze nti obusungu n'eriiso lyabwe oba eye opener yaabwe bagitadde kuki ku yenna eyagenze maaso n'okubanga awoma omutwe mu tteeka eriziyiza abali b'Ebisiyaga munda mu ggwanga erya Uganda. Munnayuganda okutya we kuli weewaliwa oba weewano we tudda nti visa ezibadde zigenda mu ggwanga erya America zigenda kukalubamu. Mu kukalubamu jjukira nti ensi eno ekonsidaringibwa okubeera nga yemu ku eyo ye source of everything ebikola a planet Earth. Kankikuddiremu, America okonsidaringibwa okubeera nga it is the source of everything ku bintu byonna ebikola planet Earth ku kizinga kuno kwe tuwangaalira bwe twogera ku by'obulamu, security wise, financially n'ebintu ebirala bingi nnyo n'obulamu. Kakati kitegeeza ki nti America alina 100% ali sure nti Omunnayuganda ajja kwetaaga ensi ye nga newankubadde kwaluka amawanga agenda maaso n'okusuubiza Uganda nti nedda ebyo baabalimba byabanga bikwate. Waliwo ko ensi ezimeruseewo okugeza nga Russia tetumanyi mu America naye nga Munnayuganda nakugamba nti mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere ate sajjabbi teribulwako kalungi kaalyo. Waliwo ko obulabo buli ku Russia ate obutali ku America. America y'omu ku nsi ebadde esinga okubanga ewakanya kye twandiise obwa dikiteeta wano mu Africa. Wano njagala owulirizeewo bulungi. Omumerika abadde awakanyiza ddala kye twandiise dictatorship mu Africa. Omurasha Putin yakkiririza mu dictatorship. Nti y'Omurasha tatunuulira kirala yakugamba nti kasita obeera ng'okkiririza mu ki kyenkola ne ki kyengenda okuba nga mpisawo, may I have no problem with you. Gwamanyi oba ofugidde myaka 10, for us we don't care as long as otulaga we tufuniramu ffe nga ffe Omurasha mu bukulembeze bwo oba mu governance yo. Omumerika agamba nti newankubadde otukoledde byonna by'otukoledde but we agree oba tukkiririza nnyo mu kye twandise demokrasiya, fugako kakkaneko n'omulala akwatemu. Kati wano lwaki abakulembeze ba Africa bangi nnyo babadde bayinza obutakikkiririzaamu? Buli opposition asituka avumirira kye twandise dictatorship mu Africa. Yensonga lwaki abadde ayanguwa mangu okugulibwa mu America okufuna obuganzi ne support okuyimirizaawo obukulembeze bwe n'okuyimirizaawo okuwakanyizibwa kwe naddala ng'alwanirira ensi ye erimuko obwa dictator.
kakati dictator yenno babakulembeze bonna abakkiriza mu nkola ya dictatorship bane tebayinza kukkiririza mu America automatically babalina okugawakanya etteeka lye nga bakimanyire ddala bulungi nti singa banawakanya etteeka lye omulasha n'omuchina agenda kumuwagira okusobola okuba nga amukuumira mu ntebe anti atuukiriza ebigendererwa bye wane nno waliwo ku katrick n'obwongo bungi nnyo wabula mu video yange n'abegenda maaso n'okubanga eddako nja kukuleetera nkunyumize byonna Bampita Frank Kasirye muzukulu wa Kyaddondo MC Mayor nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okutambuza video eno video egenda maaso n'okubanga eddako ngenda kunnyonnyola obulabe obuli nate era mu president kasita kiba nti yakkiriza n'asayininga ku tteeka lino naddala omulasha bwe twolekera okubanga naye ayinza okutukosa nakugambye musajja mujja kabugo kakadde oba mukazi mujja kabugo kakadde tekagwamu nsekere omulasha ayina ebibi naye ekyebuuzibwa byenkanankana eby'omu America tapping awali akadaawo bwe tunateekangayo video ofune notification commentinga sharinga Mark yabadde ku kamera. A very good evening and good morning.